إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصي نفسي وإياه بتقوى الله أما تنا مجهد الله سبحانه وتعالى أتتدم أبو أبتشاري أبلامو أما تنا الله سبحانه وتعالى يبكي سزانغ تشاري موابو أبتشاري نينتو نوسي banji mu bantu olwaliro bali binalizo byabwe babateekateeka nti oluvannyuma lwe salatu nisha mubasharatan kuziika gye bali la shaka fi dhalika ate banji bali eyo bamughaffal talina programu ya juma mu programu zalina ejuma teriimu kubanga ayina ebyokukola bingi neyegayalirira nalowooza oba neerabira nti bangi Allah batutte nga badde balina ebyokukola nga bya mugaso nnyo okusinga ebibye naye Allah nga batutte nga talina gwe yeebuuzizzaako ate bangi bali awo tebamanyi kyakukola tamanyi kyakukola ali awo nawe kyawulwa Allah n'abasana ba Allah ffe baani Allah subhanahu wa ta'ala bajjeeyo ne tuyimirizaawo etteeka lye nga bwe yagamba nti idha nudiya lissalati min yaumi aljumu'a fassa'u ila dhikri llahi wadharu lbai' dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun abange mwe abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yakowoola abakkiriza kubanga abakkiriza balina ebitendo nga byeyawulidde kubasigadde nawe kyodwa Allah n'abazana ba Allah tusaba Allah ateekemu abo abakkiriza ebbanga lyonna ery'obulamu bwaffe busigadde kubanga okwerekereza betwerekereza ne tujja tumirizeewo etteeka lya Allah atugambe nti dhalikum khairun lakum kyekisinga okuba ekirungi gye tuli era kyekisinga okuba nga kirungi eri abo basigaddeyo singa tubaye tumanyi nawe kyawulwa Allah n'abazana ba Allah nkubiriza omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okubanga tutya Allah subhanahu wa ta'ala sirran wa alaniya mu lwatu ne mu kyama bewakubadde waliwo ebijja ne bitusobako ebiyita ku mikono gyaffe ebiyitira ku nnimi zaffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga atutegako obukuumi tubirenga tulongoosa tuuka okuva mu bulamu buno bwensi nga tuli mu abo Allah basiimi so Allah subhanahu wa ta'ala se okusasira n'emirembe ku isi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi ja'ana bi dini al-haq liyudhhirahu ala ad-din kulli walau karaha al-mushrikun banji mu baanadamu okuli obuliza ekigambo busiraamu alumwa n'obujiji okiwulira nga bakyogerako buli wakirowoozaako afuna okunakuwala mu mutima gwe naye nga eddiini ewulungamu Allah gye yatusindika nayo omubaka sallallahu alaihi wasallama tubeere nga tulungama tusobole okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli mu abo abasiraamu ensonga lwaki yatugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun abange okufa tekubatuukangako wa illa nga muli abajemulukidde amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala basi owaera amawulire agali mu ggwanga omuyimbi yafudde buli omu ayogera ebigambo bibye ku muyimbi oyo n'abadde amuwa obulabi ku TV nga tamusinkanangako ate nga tagenda musinkana ila qiyami saa naye alina byayogera ebimukwatako era bangi mu bantu bwetwogera abantu mulimu abasiraamu nga bafunye okunakuwala kunene nnyo
kino sijja kukyogerera ku muzindaalo olw'ensonga tija alhaq wa dhahaqa albatil amazima gakola ki gajja ate bwe gaba gazze obulimba bukola ki naga omusemuga nti oyo ensi yamuwonye n'omuddu gwe nagambye nti oyo ensi yamuwonye ate nampalizonizize nange ensi yamuwonye kubanga abadde asaasanya bwononefu ago mazima newakubadde kale abadde serebuwo obadde omwagala abadde akuyimbira bulungi naye abadde asaasanya bwononefu ensi yamuwonye oyo twamuwonye Allah yamututte ago sige mazima kale ne bwonana kuwala nga tozze mu juma ate boogera ku serebuwo yafudde fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ago mazima baddu wa Allah nawekyo tulongose kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bugina kera ku macha Ismaila nga sikyasobola kulinnya ku kituuti wano nyewe ngati abanange kale tumutwale ku masjidi wabadde asaaza wetuba tusaya salatul janaiz kyekinene kimujja okukola wali ekisinga awo tata tumutwale ku masjidi salamu tuba tusaya kwa wabadde awangaalira abadde imaamu n'ebiringa ebyo salatul janaiz ebeere wano munteeke wano webadde enyimirire kubasaaza omulundi ogusembayo nabo shawdu Allah nabazana ba Allah tusabe nnyo Allah bwatuuka okutujjulula tujjulukenga tuli abantu abasiraamu abajje mu lukida amateeka ga Allah newakubadde tulina ebitusobako ng'abantu nitubire nga tweninya eyitakira oba oliawo Allah bw'anaatuuka otujjulula nga tuli mu abo Allah basiimye ne bwekityo okubiriza omwoyo gwange baddu ba Allah nabazana ba Allah okubeera nga tulongoosa akaseera ketusigaza Allah subhanahu wa ta'ala yakamanyi mu bufunze tugenda kwogera ku fadlu al-ilm era nga omuntu amanye singa anaateeka ekifuba ku mateeka ga Allah ku ebyo ebimujjidde nga bya mazima n'atandika naye nze ndaba taagwegera kube kujjidde yagamba Allah innal ladhina yaktumuna ma anzala min albayinati oyo omuntu yenna anakweka singo nakweka amazima oluvanyuma lw'okukka kw'amazima go Allah geyesa yani alquran abantu nobasomera gwe byoyagala olw'okuba nakyo yagala okuyisaawo taabu Allah agambye nti innal ladhina yaktumuna ma anzalna من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب abantu bonna abalimbalimba notabagamba kituufu bonna akweka amazima aya n'osoma okusinza gwe kyoyagala oyiseewo jaa edduwa si bidia era annabi sallama tukuliza okubanga tusabira abafu baffe n'oyimirizaawo n'onywezaawo edduwa ya 40 ogenda kuba oddidde obulimba ng'obubisseeko amazima kubanga sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yamugezesa ng'akyali mu bulamu bw'ensi n'atwala Khadija n'atwala abaana be n'atwala Hamza nga mulamu ekyo ffenna tukimanyi naye tewaliyo yadde mu hadisi enfu yadde enjweteke ku mubaka sallama nga yayimirizawo edduwa za 40 kati oddidde obulimba n'obuteeka waggulu w'amazima yagamba Allah ulaika yal'anuhumullah abafaanana we batyo Allah subhanahu wa ta'ala baliko ekikolimo kye oyal'anuhumul la'inun naawe bonna abakolima yani omubaka sallama yakkolimira bamalayika bakkolimira n'abantu bonna olwaleero obuzibu tulina nti bwe batugamba amazima tugezaako nnyo okuwagaanya tugezaako nnyo tuwagaanye olw'okuba tulina ebyo ebyatebenkera ku mitima gyaffe nga mu kutebenkera kwabyo ku mitima gyaffe nga tubifunamu riziki olwaliro abaseeka sijja gamba walimu oba bifaanagana simanyi munambulira olwaliro abaseeka abasinga obungi naddala abaseeka abakulu balemedde ku bidaati olw'okuba nga bazifunamu abge mazima
abantu balemedde mu duwa ez'amakumi 40 olw'okuba nti bazifunamu akantu. Kati ne weesanga nga baseeka bano basajja bakulu n'abeeyita abagagga nga bo baasalawo babategerere butegeerezi, era bw'akuyita n'osoma edduwa eddakiika 3 akulaba nga kyokola tokitegeera, era osobola kukola mukolo naga nti seeka ngukwasizza omukolo gwange. Era bw'akola omukolo mu kitundu akwata baseeka nayita ab'Enansana, nayita ab'Emakindye, nayita ab'Entebe, baseeka be ne bajja mu kitundu ne bakola omukolo. Naye batuula batandika okusoma edduwa, batandika okusaba nga tebasaba Allah subhanahu wa ta'ala. Kino njagala mukitegeere. Era batandika okukowoola, bakowoola amajini na shayatini, era okuba nti abakoze omukolo bajahil tebawaayo biseera kusoma, bamaliriza bamiinisa naye nga tebasaba Allah. Kati badidde obulimba ne babubikkako amazima negagana okweyoleka, era abantu balemedde mu nkola eyo. Lwaki? Tebaagala kusoma, ate tebaagala kumanya mazima. Bwe bavaayo omuntu n'ababuulira amazima balabira ddala nga si ddiini, era babakaluubiriza mu ddiini. Tati tulabaseeka obusiraamu tukubiriza okuliisa nti alhamdulillah nsonga ntuufu. Kati bwe nkuŋŋaanya abantu ne tusomawo edduwa ne tulya emmere mba nkoze bidaa, ne tusabira ne ku bafu baffe, yembeera eyo. Kati addira ekirungi n'akiteekamu ekibi n'akulimbalimba. Kati wadde wa Allah n'abazaana ba Allah, omuntu yenna anaddira amazima n'agakweka n'alema okugatuusa eri abantu, aliko ekikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala ne bamalayika n'abantu bonna. Simanyi bamalayika yabanga nga bakolimidde nga beegase ku kikolimo kya Allah, ani agenda okukusaasira yaumul qiyama? Era ani agenda okulaga obulungamu ove ku bubuze ode ku bulungamu? Kino tukitegeere. Shitaani yagala nnyo omuntu azuula mu ddiini okusinga omushiriku n'omukafiiri. Emwagala nnyo kubanga John ye yabula dda, wa illa nga Allah yamusaasidde. Naye omuntu mu butadeu shitaani emwagala nnyo kubanga efuba okulabanga emulaga nti kyaliko ddiini. Tesobola mulekerawo omulyango gukola tawuba, kalla emutwaliriza hatta okutuusiza ddala okufole kunaamutuukako ng'alowooza nti awangalira ku ddiini. Nabashadu ba Allah n'abazaana ba Allah, akaseera koolina kakozese mu kutuulawo osome eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ate oteeke mu nkola. Naye kitali ekyo bajja kukuvugira ku mukono gwa kkono paka malakul maut bw'inaakusanga ekuggyemu omwoyo olowooze nti ofiiridde ku ddiini. Onaagenda okutegeera nti ofiiridde ku ddiini ng'okufa kumaze kutuukako nga tokyalina kwenenya kwonna. Nibwekisobola ba Allah n'abazaana ba Allah, tuleme kuddira mazima, tugabikeko obulimba. Bwe tunaawangalira mu mbeera eyo tugenda kuba tuyingidde mu kikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala direct. Bamalayika bagenda tukolimira, ate Allah yabogerako bamalayika la ya'asuna Allah ma amarahum, tebajemerangako Allah subhanahu wa ta'ala mu kyonna kyaba balagidde. Wa yaf'aluna ma yu'marun, Allah kyabalagidde kyebakola mubasharatan. Nabwekityo nkubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe amazima gaba gatujjidde tugeekwateko.
bwagamba nti fulani nti ekyo kyokola bid'a kireke leka gamba naye basireka n'oba tumazeeko emirembe aba kubulidde ekituufu kati omuntu okugamba nti ennaku 40 bid'a lwaki okiremerako kiveeko bwona kivaako gena kuba omaze okuwona omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala kullu bid'atin dalala buli kizuule kyonna kya mubuze wa kullu dalalatin fi nnar na buli kizuule kyonna subhanallah buli kizuule kyonna kya muliro jahannam kikutwala muliro oyagala toyagala kati bonaga nti batumazeeko emirembe kati baga tukole eddiini ki seka bakubulidde nti eyo bid'a giveeko abakwagala okola eddiini entuufu owangalire ku nkola y'omubaka sallallahu alayhi wasallam kubanga mama Aisha atugamba nti omuntu yenna man amala amilan falaysa amruna fahuwa raddu anakola omulimu gwonna nga nagugize ku njigiriza ya mubaka sallallahu alayhi wasallam gugenda kuddizibwa tekikumala ekyo ove ku nnaku dwa ya 40 tekikumala ekyo ove ku kwabya olumbe ennaku zino kati baluterezaamu tulina kulomba dduwa etali ya 40 oluwa edduwa endala kati gye baateekawo mu kifo ky'olumbe naye bagenda okulomba edduwa ekiro bafulumya olumbe tebaagala mazima agwe mazima wadduwa Allah nabazana ba Allah hadithi gye tumaliza nayo ya Abu Huraira radiyallahu anhu yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam yatukubira ekifaananyi yagamba ni mathalu alladhi yajlisu ekifaananyi ky'omuntu ekifaananyi ky'omusajja atuula wansi awasomesebwa yakozesa ekigambo hikima omuntu atuula wansi ng'atudde mu ddalasa awasomesebwa ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala awasomesebwa sunna za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga gowayo ebiseera n'otuwa n'owuliriza n'otuwa mu ddalasa n'osoma yagamba nti omusajja oyo bw'atuula n'asoma naye bw'avaawo n'ebimusomeseddwa bwaddayo eri banne tababuulira okuleka ababuulira ezo ensobi zokka obase kuba babaki alinga gwe bagamba nti alina kusomesa mpali na kirevu byokka teriyo irimu yonna gyayinza kusomesa olwokuba seeka abadde asomesa n'akoona ku kyempalo omusajja okukweyisa empale n'akoona ku ky'omusajja okubeera ng'asalako ekirevu n'atamwa wulira mubaka ekifaananyi kyeyakubirako yagamba nti afaanagana ng'omusajja agenda eri omulunzi n'amugamba nti musajja gw'omulunzi mpaaye endiga mu kisibo kyo kino kyonna mpaamu endiga eja ngisaddaake omusajja n'amugamba nti idhhab fakhudh nti genda yingira mu kisibo nga bw'onajja ewa fulani tukimanyi nti musajja mulunzi nojja ewa Kasimu n'omugamba nti mu kisibo kyo mpaamu embuzi etya naga nti faddal yingira naye nakusagamba nti omusajja bw'ayingira bw'atula waati mu kisibo ajjamu mbwa tajjamu ndiga musagamba nti yingira ojjemu esinga okubanga nnungi gy'oli ogireeta naye bw'ayingira bw'ati ajjayo ate bw'alonda alondayo mbwa ye musajja awaayo ebiseera n'atuula mu ddalasa n'asoma naye mu kusitukawo n'asigala n'avaawo ng'anojjola bunojjozi n'asomesezza ye musajja bw'atyo alemeddwa okutwala amazima gano agamusomeseddwa agatwise ku banne wabula asigala agende akomplaininga irimu yaggwayo bamugamba kusomesa mpalina kirevu bw'oba tayogedde ku dduwa aba tasomesezza bw'atayogera ku mawuledi kubanga tukimanyi ebyo abantu babibinkiddemu nnyo abasajja muganya okutola ku ngoye zammwe abakyala baganya okwebikirira yebikirira ajja mu jjuma yebikirira agenda kusaala swatu dhuhuri swatu lasiri bw'amala okusaala akakaya akaleka ku musaala n'afuluma enjugo omutwe guli bweru kati wewogera ku nsobi ezo eziba zikoleddwa
omuntu ate yena nakuwala naliko okwebuuza ebibuuzo nga bye bagambye irimu yaggwayo talina bidala byayinza kwogerako kati afanagana ng'omuntu atuula wansi n'asoma bye yasomye wabula bwadde eri banne n'ayogera bibi byokka yagamba sallallahu alaihi wasallam kithalathatun abantu bamiteeke esatu la yukallimuhum Allahu yawma alqiyama wala yuzakkihim Allah tagenda kubatunulako wala yuzakkihim Allah tagenda kubatukuza di yawmul qiyama wala hum adhabun alim ate balina eboneze eby'amaanyi nagamba asooka almusbil omuntu akweyesa engoye omusajja akweyesa olugoye lwe kasooka kasante olinya mu lugoye Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kutunako yawmul qiyama ani gwogenda okutunako atali Allah subhanahu wa ta'ala ngiswaze tusaala olwaleero tulajana Allah akkirize era omuntu abantu ffenna twakwata edduwa nti rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar kati edduwa eyo bwobanga ogisoma ng'oganya okulongoosa engoye zo ani gw'olajanira abeere nga akutaasa ebinuzo bya kabuli newe wogera ku ngoye omuntu nanyiiga ng'ate hadithi ntuufu Nabi sallallahu alayhi wasallam la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah Allah tagenda kutunulako kati Allah wabanga tagenda kutunulako yawm al-qiyamah sikakisa ani agenda okutunula mirimu gyo yagamba Allah fa amma man utiya kitabahu biyamini anawo bwechabo kyemukono gwo gwa ddyo agenda kuba amaze fa yaquluha umukra kitabiya kati ojja kusanga fulani omugambe tuna mu kitabo kyange nga tamanyini agenda mutuna mu bibye nga tali mu kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu agenda funa obudde obutuna mu kitabo kyo olwokuba ggwe oli mu falah oli mu kwesiima kubanga Allah malaika ekwade ekitabo kye mukono gwo ogwa ddyo omuntu ayogere nti inni dharantu anni mulaqin hisabiya mazimazi namanya kwali wakwange lwaki yawaayo ebiseera bwe bamugamba nti okutola ku ngoye nkola ya mubaka sallallahu alaihi wasallam anaswala nazitolako lwaki tayagala kuyingira mu bantu Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam batugambye nti la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah niyo butunafulumwana omuntu agambe niyo omusajja abaaki bw'atayogera ku ngoye tabeerawo abasinga twogera ebigambo bino yayogera ebyo ye buli kimu akituukiriza kati shitani nejja nekola akatogo kale nze nina obukendevu mu kutola ku ngoye ni ate ntola zaka ani akugambye bikwataganirawa kati shitani tekulimba muddu wa Allah ekyokutola zaka tekiri wajibu ku buli muntu yenna so nga ate okutola ku ngoye zo kiri wajibu kyateeka lwaki nkola ya mubaka sallallahu alaihi wasallam awulira agala okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala yawmul qiyama atunde mu fayiro ye amugambe nti fulani nkuwadde ejjana yange giyingire alina kutola ku ngoye bw'anaagaana agenda kuyingira abantu bali abasatu iza nabadde ba Allah nabazana ba Allah bwe tuba tutudde wansi nga tuzze okusoma ilmu tulina teekayo magezi tulondemu ebyo ebisinga okubanga bigenda kutugasa eri emyoyo gyaffe wabula tuleme kunojjola أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر ذنبي فاستغفروه وهو البر الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ngatumaliriza khutuba yaffe ekigambo ilmu kweduba Allah kigazi era teri asobola kuneya ilmu n'agimalayo taliyo omusajja Salman al-Farisi lumu yali atambula n'omukwano gwe ne basanga omugga n'akutamaanyiweko ku mazzi Salman al-Farisi n'amutunuulira
bw'amala okunywa n'awulira nga alhamdulillah n'omuga ati ayongera onywa amazzi gakyaliwo namu ati sobola kusukkawo wano kyava mubuuza nti waliyo omuntu asobola okunoonya erimu n'agimalayo namu ati tesobola taliyo kyava muga nti ilimu eringa bwolaba omugga guno konyoddeko ke katini naye gwe okusigala gukyaleeta ki amazzi kati baddu ba Allah tutandika okunojjola omuntu olw'okuba alina kyayogedde mu ebyo byolinamu obunafu kubanga asobola okubeera nga kkubo Allah lyakuleetedde ilimu teggwayo ate bingi bye tutamanyi mu ddiini eno nga na bingi bye tumanyi tukola ddiini ng'ate si ddiini kati Allah baba akuwadde omukisa n'akuleetera ekkubo ery'obuluŋŋamu nga ligenda kuyitira ku bigambo bya fulaani byagenda okugamba bitegeke ebirowoozo naye bw'onaanojjola ebyo olw'okubanga akonye ku nsobi gy'okola ogenda kuba owedde kubanga omulyango gw'obuluŋŋamu ogenda kuba ogweggalidde wekka nga Allah agukugulidde tuleme kufaanagana abantu bawaayo ebiseera ne batuula ne basomeseza naye nga banoonya nsobi za fulaani ayogera ki nga naye akola bw'ati bw'onaayingira mu mbeera eyo bino byakugambye ebiyinza okukugasa ku nsi kuno ne ku akhira biba bigenda kukuyita ku buyisi tuleme kufaanagana musajja ayingira mu kisibo kya mbuzi omusajja yalunda endiga nga zonna zinyirira n'akukkiriza olwo ndera endiga emu ate gwe novaayo nambwa gy'akozesa mu kulunda Nabi yakozesanga ebigambo naye nga byetaaga okuddawo n'obifumintirizaako kya bukendeevu nnyo omusiraamu okubanga otegedde ebigambo mbaka byayogedde nga bikutuuseeko n'okola ekyenyume kyabyo n'otandika kunojjola muntu abikuleetedde ekyamazima kiri nti wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha talina kyeyayogera kyonna sallallahu alaihi wasallama ng'akijja kuwagalako bwalinga bubaka ovude eri Allah kitegeeza bw'onaabikubaka ekifuba Allah yayogera ku muntu akuba amateeka ge n'agakubako ekifuba yagamba ati agenda muzuukiza yaumul qiyama nga muzibe abuuze lima khashartani a'ma ay Allah lwaki onzuukiza nga ndi muzibe nga tekunsi nalinga ndaba Allah akugambe nti kadhalika atatuka ayatina fanasitaha ebigambo byaffe byakujjira n'obikubako ekifuba olwaliro weerabiddwa ate nga ffenna tukikakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala mu bitende bye tumutenda nabyo talinaamu ku kigambo kyakwerabira tetumutenda nakyo ne Allah subhanahu wa ta'ala yakikozesa nga atukudaalira akuggyeko amaaso yaumul qiyama kubanga tukimanyi kagenda kubeera kayisanyo abantu badduka onaddeeno onaddeeri alowooza gyava wazibu gyalaga yewali obulungamu yewali obutebenkevu agenda okusanga ate gyalaga wali abavaayo kitegeeza ki buli omu agenda kuba anoonya wa waafunira mirembe wa wali obutebenkevu paka we tunasinkana ffenna mu ggwaliro kati mutya bwogenda ozuukira yaumul qiyama nga owangalanga ku nsi ng'otunula ng'olina amaaso abiri naye osinkane Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyama ng'oli muzibe era owuze Allah nti lwaki onzieko amaaso nabwekyadwa Allah n'abazana ba Allah nkubiriza omwoyo gwange tutule wansi tusome bwe tutula wansi okusoma tutwale ebyo ebitugambiddwa ebigenda okututaasa omwoyo gwa Allah subhanahu wa ta'ala tuteeke mu nkola ebyo ebigenda okubeera nga bitutaasa ebibonezo bya kabuli kubanga tewali kabuli gwe tagenda kunyiga ne bw'abanga musajja mulongoofu ng'afiidde kalimatu la ilaha illa Allah sunna ya kabuli okwaniriza nekunyiga embiriisi zino neziyitiŋŋana sunna yaayo paka Allah lwagiragira nekuta negaa nti oyo muddu wange mulongoofu mute nekuta tutyati Allah bw'abanga
tagenda kulagira kabule eyo kute kigenda kubeera kitya kitegeeza nti kulwana kunoonya ilmu n'okuteeka mu nkola byetusomeseddwa mbakubiriza bwe wa Allah ebizuule tubiveeko abantu bakola bid'a mu buli mbeera yonna bw'osanga omuntu ng'akoze asaza aqiika afuba nnyo okulaba nga akiteekamu ebizuule tasobola kusala aqiika n'agiteeka ku sunna ya mubaka batono era ayagala baseeka bajje bamale okusoma Qur'ani basome Yaasiini Waaqi'a Rahmaani ani essaawa nnamba bw'ayo basoma Qur'ani kubanga yenkola y'abaseeka abasinga obungi bamale okusoma Qur'ani batandika okusaalira omubaka sallama basaalire abafu baleka okulomba edduwa eza buli kika naye bw'onaatula ennyo n'owuliriza dduwa ze basoma ojja kwennyamira naye nza obutabitegeera bye basoma nga towaayo ebiseera kusoma ebifu biri awo bingi empewo gye baba basiba tegambika ekyo kyebawulire awo ge mazima baddu ba Allah omukolo oguli ku sunna gumala gutera essaawa ennamba hakika gisala abantu olujja bagabule balye batambule bagende otule wali wegayire Allah kirize basi bwe tunaagaana okukola okuwangaira ku sunna netwefubaako okubeera nga tuwangaira ku bid'a bwe kizuule kyonna kigenda kutuwa mu jahannamu naye sobadde wa Allah nabazana ba Allah tuweeyo ebiseera ku ddiini ate tuteeke mu nkola ebyatubuuliddwa nga bye bituufu tubiwangaalireko tujja kusekana Allah subhanahu wa ta'ala yawmul qiyama nga tuli mu abo abasiimiddwa. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن أصحابه أجمعين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمك على أدين برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين أقم الصلاة.